Mwasuze mutya mugamba mutya bigenda bityo byonna gye musinzira okubanga ate mutulaba mwero okubanga ate mutugaseeko n'olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 twagala kwebaza Mukama Katonda akeeseza olwaleero akakuba mu bitundu emu kakedde kufuuyirira naye si enkuba ekwogezaako n'ojjanga oweekeera ng'olinganga tuva mu misinde egyakafubutuko nti njiwonye kisinzira gyoba wasuze nedda gwe weyinza bateto nyenge wabalala etu njagala okubalabula tojjanga oweekeera nti enkuba ewaffe ebadde efudde mba teyina gyefudembye ojja kuswala ate kisinziira myaka gyo ate emyaka gyange okuswala n'emyaka bikwataganira ddala so nti wemba muvubuka nina giddukamu mpolampola omuvubuka aswala kitono wemba mukadde kati nkola ntya ate mbadde ngamba onkwatibwa ku kisero nga yandiddusa atya kugamba kugina emyaka ati enkuba kiki kyatannalaba muli babi nnyo so naye kale ekisinga obukulu nti zikukosobola okuba nga togenda okukola ate tulabe bisobola okuba nga tebitambula olunaku olwaleero lugenda kuba lunaku luwanvu mukko naddala eri abazadde so byonna byolina okukola omanyi bino ebintu by'essomero biyingira buyingiriza pulogulaamu yaffe kubanga pulogulaamu zaffe zisigala zo zitambula so mu mbeera efaanaganako bweti ate amasomero galina ge kaleeta nti first dde omuzadde gw'olina okwedropingira omwana kati otunulamu ate ndroping omwana ate emirimu bamukugobye nga wooli nga requirements taziyina tebaagala muta ate ababonyeebonye so naye kale kansuubira tino muli bulungi mwera okubanga ate mukedde wasuze otya nasuze bulungi gwe wasuze otya bulungi weewaawo kyekisinga obulungi omulabi wa BBS alina wasuze otya kansuubire nti naye wasuze bulungi nga ffe gwatasuze bulungi ng'olina ekikutawanya twongera okusabira Mukama Katonda akusasire naawe ate ofune ku biro ebirungi embeera ekutambulire bulungi lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 10 ze baabagamba okuzzaayo abaana ku masomero weeteeseteese otya omwana ali redde okubeera nga agenda ku ssomero oba ebintu bikyakuttemu yongera nno munnanga okubeera ng'ofungiza onoonye ekyo ekyetaagisa omwana addeyo n'akatono k'olinawo kuba otandika nako agende aleme ate ku misinga nga banneeno basoma kale olunaku olwali ennaku z'omwezi nga 10 mu kukyusaamu okwa minisitule y'ebyenjigiriza okwakolebwa nga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January ne bakyusa ne bava ku nnaku z'omwezi nga 2 baatuteeka wano nga 10 oyinza okulowooza nti wali owummuddemu naye lwaleero lutuuse era abaana bagenda kubanga baddayo ku masomero oba batandise dde okuba nga badda muki mu masomero kakati taamu eno owa calculator kwatu otandika okubalamu tutandise leero ng'ennaku z'omwezi 10 bwe tutandise okubeera nga tuzza abaana ku masomero kakati tugenda kutambulira ddala paka ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 1st May egeze ebintu tebikyukiddemu yadde ddala tegeeza nti nno February omumala tulina February March April May wafula emyezi ng'esatu batongeddemuko myezi ng'esatu n'ekitundu abaana gye bagenda okumala mu lusoma luno bawummule kakati jjukira ebibiina ebibuuzo bya PLE byakomawo so kati ndowooza wiiki eno tugenda kutandika okusunsula kubanga nga 16 nabo basuubirwa okuba nga bazzeeyo ku masomero so ekitegeeza wiiki eno abaana balina okutandika okusunsulwamu okumanya amasomero ge bagenda okuba nga beegattako kaakati puroguramu y'okusoma omwezi guno eri fixitimu simanyi kubanga n'ebimu bye tutegeka tebinnafuluma ebibuuzo bya siniafo tebinnafuluma naye nabyo ndowooza tubisuubire Friday ya wiiki eno lwa nsonga nga 23 February nabo basuubirwa okuba nga bazzeeyo okusoma aba senior 5 abagenda okuba nga beegattako so enteekateeka egenda kubeera ng'etambula bwetyo taamu eno okutegeeza egenda kuggwa nga 1st May so kaakati mu bubaka obututeereddwayo obw'enjawulo ministry ekubiriza abazadde okusobola okuba nga ate bazzaayo abaana mu masomero nalabyeko obubaka bwa minisita Jesse Muyingo ng'agenda mu maaso okubeera ng'akubiriza abazadde okuba nga ate abaana batandika okusoma mu budde nkyusiza ku screen yesebo batandika okusoma mu budde taamu eno yabudde n'atugamba nti as the new term begins today I appeal to all parents to return children to school on time. Teaching starts from day one. I urge teachers to be ready
school to provide essential services and inspectors to ensure a safe and conducive environment. Nasako omukono Honorable Dr. Jesse Muyingo. So enteekateeka bwe tutyo bwe tugitandise eno taamu yanjawulo mukko kubanga yeetandise ku lunaku lwakubiri naye byonna bisigala tukoze eki tutandise. So twagala kubaagaliza birungi byereere, twagala kwebaza bazadde abasobodde okuzzaayo abaana ku masomero. Mwebale nnyo, mwebalidde ddala. Twagala kukubiriza bayizi abafunye omukisa okuddayo okusoma ku lunaku olusooka soma. Buli omu akola ekyamututte. Wakati awo nyini era nga tuzza abaana ku masomero, Uganda Police Force evuddeyo nereeta amateeka amakakkali mu kaseera kano nga tuzza abaana ku masomero eri abo abakozesa ekkubo naddala ab'ebidduka, ab'emmotoka n'aba boda nti amateeka gagenda kweyongererako ddala. Bagenda kubeera nga bafokasinga nnyo ku oyo avuga nga talina license owa boda n'ow'emmotoka. Ezo motoka ezibavuga safety bagenda kubeera nnyo ku safety z'okkubo. Emmotoka ezivuga abaana bagenda ku masomero n'emmotoka eza bulijjo. Boogereko n'okutikka ennyo abaana baffe. Era bakyogeddeko. But teacher, how are you? Bakyogeddeko. Bane teacher atikka obwana ne bufuna n'olubege. Bagambye abaana abali wansi w'emyaka 12 baba bala okuba nti omwana omu bali mu babiri. So ne babala nti emmotoka at least ebeeramu abantu nga 50. Nga 25 25 naye basanga emmotoka ng'erimu abantu 35 ana 5 ng'abaana babunyizenyize muli kati bagenda kuwanagana akane katuuka bakakoyo already amakubo mabi babutisse nnyo ate bulalu kati akane kagenda nakatuuke wakanga kakoye amabwa genyine okwesunaasuna. So babedde basinzira ku bintu bingi nnyo kyekimu n'okuvalodinga yesi bogedde kwabo abatambuza emmotoka ezitambulirako abaana nga teziriiko biwa like nga onofuna emmotoka nti ya somero naye teriiko kiwandiiko nti gundi junior school nti kyebituddewa anti era teekako ne balina amannya gaabwe era essomero liba n'erinnya wona abalina nga teriri mu linnya lya ssomero naye nga it is identified evuga abaana b'amasomero exactly gi-identifying eri abato ababika number plates lubakeeredde lwaki oba obika number plate oba oli muvuzi omotoka eza bulijjo oba ez'essomero so bagenda kubeera nga abatrafiki boogeddeko ku bamaama abaleeta abaana nga bali mu naiti ate babogedde kwabula kye bogedde ku bazadde kwe kubeera nti omuzadde naawe ofaayo ku mwana ku ssomero libako kye limuyigiriza ne naawe omanyi ku mateeka agakkubo mugambeko omwana ntunula left and right and left osale waliwo obwo obuntu obutonotono bwe tusobola okuyigiriza abaana abazadde n'abasomesa batusabye tufeeyo mu kwongera okuyigiriza abaana enkozesa y'okubeera nga bakozesa ekkubo obulungi twongere okwerekera abaana Poliisi egambye mwebekerawo kwebaka maidi bamuwa omwana ate gwe mukisa gwafuna okugenda ewa olako bw'oba owulira nga maidi omwesiga zuuka wetwalira omwana oba wooli bw'oba toliiwo yongeramu ku ddoboozi maidi atwale omwana kumakya nga ewaka yavuddeyo ne maidi n'agamba genda nkulaba bajja kubbako omwana w'omuntu vugisa ekimama mu ssaawa ez'okumakya oba ez'akawungezi ng'abaana bagenda ku ssomero oba nga bava ku ssomero oli mu katyabaga kale